Okwenjeeza Lubaale si ensonga, oba okuzunga ku basawo si ensonga, oba okutambula ennyo nti onoonya kutereera si ensonga. Ensonga enkulu kwe kutuula wansi okulowooza ku biki ebikuyitira ku mutwe. Abantu bangi nnyo batambudde nga banoonya obuweerero, okunoonya essanyu. Abamu batambulira emirimu okuba nti tegiteredde, abamu batambulira emikisa okuba nti tebafuna nnyo, ate abandi batambulira okulabika nti batereeza empewo. Naye abaffe ekintu ekitutambuza wano na wali otuddeko awo ne weebuuza nti cause oba ekintu ekireetera embeera eyo okubeerawo kiva ku ki, era bubonero ki bw'ofuna mu mbeera eyo? Wakati mu kubonaabona bw'oba weebase mu kiro olaba ki? Wakati mu maziga, wakati mu kukaaba, wakati mu mbeera etali nnungi mu bulamu bwo, otuulako awo ne weebuuza naye bye ndaba mu tulo nga neebase oba nga nzuukuse, bye nasuze ndaba bitegeeza ki oba bye biki? Eriyo omuntu aloota nga ekisolo kimugoba, ate ne wabaawo omuntu aloota nga abasirikale bamugoba, ate ne wabaawo omuntu aloota nga waliwo abantu abamugoba. Omuntu yenna ng'ofuna ebirooto bwe bityo ebirimu abantu okukugoba, ebisolo bikugoba, abasirikale bakugoba, bagamba nti akugoba takutadde tabulwa kyakusuuza. Ensi y'obutalabika weeri, ensi y'emyoyo weeri, kyokka ensi y'emyoyo yasigala etubonyaabonya butereevu wakati mu kuba nti erina byebanja abantu abalamu oba abantu abatudde mu nnyama. Ensi y'emyoyo weeri, abantu ne bwe balyogera batya, ne bwe balisoma batya, ne bwe balikola batya, obungodiira ngodiira, ensi y'emyoyo weeri ate eyita naffe. Kyokka omuntu mu kuzaalibwa, wazaalibwa olina obuweereza bw'olina okuyitamu, era ekyo kyeyoleka lunywe wakati nga omwana azaalibwa nga muwere. Oluzaalibwa kyasookera ku kukaaba, ekitegeeza nti ensi eno kwe tuli omuntu ateefuddeeko alina kukaaba. Kabonero ako kabeerawo wakati nga omwana azaaliddwa yakatonnya ku nsi. Kabonero akategeeza nti ensi kw'ozze oba ensi y'abalamu oba ensi kwe tutambulira, omuntu atalituula kunoonyereza oba omuntu atalifaayo oba omuntu alirowooza nti ebintu by'ensi byakaserengeto, ensi ojja giyitako okukaaba. Ensi eno si yakuniina, ensi eno eriko obuweereza. Ddayo emabega mu bitabo bya bano abaminsani, bamissionaries, ogende ng'osoma ku bannabbi ab'enjawulo, olabe obuzaale bwa Yesu. Abakatoliki nno ndowooza bamuyita Yezu, n'abasodokisi nabo ndowooza bamuyita Yezu, ate abakristaayo bamuyita Yesu, n'abalokole bamuyita Yesu. Naye mu kyo mu kunoonyereza erinnya ettuufu osobola okunoonyereza nti ani yajja n'ekintu ekyo. Yajja n'ekintu ekyo bamissionaries wakati mu kiwayi ekyasookera ddala ekiyitibwa ba Orthodox Church, betwandiyise abalina omugguukiriro gw'eddiini ey'obukatoliki, ba Orthodox Church. So abo bwe batula nti Jesus Christ, ate mu Luganda ne bamuyita Yezu Kristu, Yezu, Jesus, Yezu, Christ, Kristu, okitegedde? Abo nno ndowooza gwe mugguukiriro oguzaala ebiwayi byonna bye tulaba, kubanga obukatoliki nabwo bweyoza mu ba Orthodox Church ng'obukwakkulizo bususse mu basodokisi. Okitegedde? Kale nno ebiwayi byonna byolaba biwayi ate biringa bibiina, nawe osigala nga weebuuza nti ekituufu kye ki?
onawa kanyoli kati ngobererani okitegedde. So kale ebyo nabyo ne bibeera nga by'abazungu ebyobuwangwa byabwe ebitaliimu kumanya. Asomye nnyo n'amanya oluzungu n'ajja mu bulayini obumu yakola ekibiina ekikye ate ng'ayozezza mu kino. So ebyobuwangwa ndowooza byo tibiriimu bibiina. Ebyobuwangwa ofuna okumanya n'okutegeera ebirooto n'omanya nti aŋŋambye y'ono nina okukola kino, antumye kino, aŋŋambye ayagala kumwambaza kanzu, ayagala kibbo, ayagala ndeku, ayagala nsumbi, biki. So biri eby'abazungu bikwate. Obuwangwa butuufu mu nsi zaabwe, butuufu mu nsi zaabwe, naye ate mu nsi zaffe buli ggwanga mu buwangire bwalyo. Omuddugavu n'obuddugavu bwo n'ekyo ky'osinza, ennonozo n'obuwangwa. Kitegedde muddugavu nno n'ayatula nti obuwangwa ye nnyaffe, ennono ye nnyaffe, muddugavu buli ggwanga n'ebyalyo, buli ggwanga n'obuwangire bwalyo. Kale nno ebintu ebisinga tulina okubyegendereza. Kale nno bo bamuyita Yezu Kristo, ate abakatoliki nabo ne beeyozaamu, nabo ne basigala nga bamutuma Yezu Kristo. Ate abakristaayo bwe basomasoma mu Bayibuli layini ezimu ne baziwakanya era ndowooza be baagunjaawo New Testament okuva mu Old Testament. Okitegedde New Testament be bakristaayo ebitabo ebimu ne babyozaamu ne bakolamu ennongoosereza mukyaliwo. Abo nno ndowooza n'ebyobuwangwa by'abazungu ndowooza babikolamu ennongoosereza. Okitegedde ate ndowooza ne bakiraba nga faaza obutazaala kintu, ndowooza nga kintu kiba kivve eri Mukama Katonda. Kati eyo nanna obulayini omuntu omulamu ayina ensigo ze, ayina ekizoozi okubeera nga tazaala, teyegatta na mukazi, ekyo nno ne bakiwakanya. Naye ate mu kukiwakanya ne bagunjaawo ekyabwe. Ate nabo omulokole n'agamba nti nedda, ebintu byetaagamu ennongoosereza. Omulokole naye najja, n'abalala bajja kujja, karizmatiki, bani ebibiina eby'enjawulo. Ate ensi eno nnene ejjudde ababuyabuya, ebibiina eby'enjawulo, ababuyabuya bajja biyingira. Osabe nga kyaki ez'enjawulo zijjuza. Manyi bw'oba ne pulaani n'emitego gyo mu nsi z'ababuyabuya era tobulwa bagoberezi, ate nga bakugamba nti n'omufere ali wali, era omufere nene osanga ng'ajjuzza abalwadde. Ebintu eby'enjawulo ebifaanaganako bwe bityo. Kale nno mwene ensi yaffe erimu okubuzaabuzibwa naaga buli omu tamanyi kkubo lyakwata. Oli wa ddembe okukoleramu ekikyo, tobulwa bakugoberera. Okitegedde. Kale kakati tuvuddeyo, abantu abenjeeza Lubaale, abantu abenjeeza ebizibu eby'enjawulo ebikwatagana ku bulamu, ebizibu ebitali bimu, muyina okwegendereza. Okutambula ffa si kye kitereeza obulamu bwo. Okutambula wano nawali oba okutambula ku buli gw'osanze si kwe kutereeza Lubaale. Okitegedde. Era okuzungazunga si kye kizza obulamu bw'engulu, wabula amagezi agagoba enswera ku bbi. Okitegedde. Omuntu alina okuba n'amagezi agagoba enswera ku bbi. Omuntu alina okubaamu otugezigezi tweyesigaliza. Okusingira ddala omuntu goberera nnyo ebintu by'ofuna nga weebase. Goberera nnyo ebintu by'oloota. Buli oloota nga embeera ekugoba, bantu bakugoba, basirikale bakugoba, weezuule nga tonnalwala, weezuule nga tonnayavuwala, mirimu teginnafa, weenoonye, weekebere. Okitegedde. Weekebere, naye weekebezezza ki? Weekebeze magezi. Tula ku buliri. Lwaki kino kituuka ku nze? Lwaki nze? Lwaki mukwano gwange abeera bw'ati? Lwaki nze? Lwaki gundi yeezimba? Lwaki nze ebyange bikoma mu kkubo? Tula ku buliri olowooze. Ogenda okusimbula ewaka, lowooza. So tolowooza ffa. Ate ebintu by'okuterera si bye bino nti kambukire gundi waabuukidde. Ebintu by'okuterera kulowooza wekka. Buli muntu yaweebwa malayika ye enkuumi era emuwabula era emubuulira ekyokukola. Yagenda okulya nga ebirowoozo bikugamba gumiikiriza. Era abantu abasinga baliko empewo n'abantu abasinga banoonya emikisa mattu bwe bagumiikiriza bawangula.
ensonga y'okutereera teyali mu kwenjeera oba ensonga y'okutereeza empewo teyali mu kwenjeera. Eriyo abantu abamu abaliko Lubaale nga mulangira ddala nga teyenjezebwa ku basawo. Eriyo abantu abaliko Lubaale w'ensozi, abantu abaliko Lubaale w'embiri, abantu abaliko Lubaale wa Ssooka ow'olubereberye. Lubaale ono atambulira mu myaliriro. Emyaliriro gya Lubaale oba omwaliro gwa Lubaale kisinziira otambulira mwaliro ki. Abantu abasinga mwenyooma olw'okuba oli mumpi, olw'okuba oli mutono, olw'okuba tolabwa, toli munene, okitegedde noga nti era ndowooza ne Lubaale bw'atyo. Kyokka okakasa nti gwe sayizi yo ye sayizi yo, naye sayizi ya Lubaale nnene obirabira mu kuzunga ku basawo. Genda okutuuka ku musawo ng'ate gw'omulootera, gw'omulagula, gw'omutegeerera. Abasawo n'abamu bamanyi n'okusinziira ku bazzukulu endoota yaabwe ey'enjawulo ng'erimu n'okukebera n'okulagula. Omusawo neesibira ddala ku mulwadde nga tayagala aveewo, ne bagiramu ddala na lutalo n'obukyayi nga tayagala aveewo. Atera okuloota ebintu ebiyamba ku musawo, okitegedde. Kati bw'okizuula ng'oli bw'otyo, omwaliro gw'omusawo oyo guba wansi, gwaba yasamirirako guba wansi ku gugwo era batasobola kukolako, okitegedde. Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. N'olwekyo abantu abasinga obungi mwenjezezza Lubaale naye nga mwongera kubonaabona. Okuzunza Lubaale wano nawali mulimu Lubaale atakeberebwa, mulimu Lubaale atalagulwa, n'otuuka ku musawo omweso ne gumusobera n'atandika okujingajinga ekintu kye, okitegedde. N'atandika n'okubuuza ku bintu by'otamanyi, wamwe mwatundako ku kibanja nga ndaba ekibanja kikubanja, kitegedde. Naye nga n'ekibanja tokitundangako, temukitundangako, tolyanga na ku ssente za kibanja, tokolanga ki, okitegedde. Kale nno mulina okubeera abeegendereza. Twagala tuwulirize omukulu ono. Omukulu ono yeddira nkima, yeddira nkima, era nga omwami ono munyolo. Weewaawo ssebo ow'enkima, weewaawo tandika obubaka bwo ssebo, oli butereevu, oli mu kiraasi eyanukula ebibuuzo. Weewaawo jeje obubaka nafuna obubaka obwasooka nga tugenze bwatugamba okudda ettanda. Nasooka n'endoota nga neebase wakati wa maama n'omuzikiti awo awali obulo, ng'omusajja ayambadde ebyeru, naŋŋamba nkuwaddeko ekitundu. Kakati ssebo ow'enkima, obwo buyinza walaba webase wakati wa maama n'omuzikiti awo ewali obulo. Omusajja ayambadde byeru nakuga nti nkuwaddeko ekitundu. So kiki ekibakubirizibwa okubeera abagumiikiriza wadde ng'empewo zikuluma nnyo? Okubeera omugumiikiriza okutegeera ngende naani, ntambulirewa, tambule ntya, Lubaale ki andiko. Ensonga za Lubaale si kupakukirwamu, ate bw'opakukasibwa oziggusa. Era bw'olowooza obwangu Lubaale taba wa bwangu, okitegedde. Ekya Lubaale bw'okikwata obwangu tekibaamu valiyu era tekibaamu makulu. Wabula ensonga za Lubaale kye kintu ky'ozimbira akaseera akaneneko, wakati mu kusoomoozebwa, wakati mu kutulugunyizibwa obulamu, kubanga emmandwa teziri, musambwa si gumu, misambwa mingi, otambulira mu kusoomoozebwa. Omusajja ow'enkima agambye nti bwe mbadde neebase wakati wa maama n'omuzikiti waliwo n'obulo. Omusajja ali mbyeru naga nti nkuwaddeko ekitundu, obwo buyinza. Kyokka mu bye mwakatambuzaako, obuyinza butandise okukweyolekera nga bagenda bakusunirako obusammambiro. Oyo Kabaka Ndawula yakulaza obubaka obwo. Kabaka Ndawula ye yalawula ensi eno era yalawula ensonga zaffe. Era Kabaka Ndawula ye kabaka ali waggulu ku ntikko era nga batulira ku ddala limu ne Lubaale Mukasa, okitegedde. Oye Kabaka Ndawula. Kyokka okutuuka ku Kabaka Ndawula, okutuuka okwogera naawe ebituufu, waliwo ekintu kye tugamba nti Kabaka bulamu, nze kkubo, nze bulamu, nze mazima. Ye Kabaka bulamu. Ebiseera ebisinga obungi yateeka emisanvu mu makubo gaffe, okitegedde. Oliko Lubaale Mukasa yennyota yo, oliko Lubaale Ndawula yennyota yo.
nenga tetusobola bisamirira butereevu era nga ne bw'oteekawo ebintu ebiringa eggulu tebikola wabula okujjako ng'otegedde Kabaka bulamu yakuwawe forward kuba alina nnyini kizikiza gwe weegayirira n'ajjawo ekizikiza n'akizza ku bbali kitangala kwe kujja okitegedde Kabaka bulamu atambulira ddala okuvya ddala mu mulembe ogw'olubereberye ogw'omuzigi ng'ensi ekyali yakizikiza bw'atyo n'akka ku nsi ng'omwana ate n'agabana ekitiibwa eky'obusirikale ng'omuntu eyabanga sirias ku mulimu oba omukambwe okitegedde eky'obusirikale bwe kyaggwa n'agabana ekitiibwa eky'obwakabaka era bw'otamutegeera mba nkutumirako nnyo nenkwebaza emirimu gy'okola ate nenkwagaliza ekitangaala eky'olubeerera oba kikwakire baga emirembe n'emirembe amiina abo nabo nno balina ensaba yaabwe ate nno simbi nungi kitangaala eky'olubeerera kikwakire emirembe n'emirembe amiina kikwakire biki nga tewakola mwagala kufuuka nga baana abagamba omukisa gwa Mukama guugwo gujja nno n'atega engalo n'agutoola oba bwagutoola amala n'aziteeka mu nsawo ebintu eby'obubuyabuya oza omukisa guva mu bbanga okitegedde omukisa bakolerera mukolerere abantu abatazibuka maaso babadde ki omuntu oli n'akubuguyaza n'oyonoonekera ddala olinaga nti omukisa gwa Mukama ngulaba gujja gutoole mu linnya lya Yesu okitegedde kyokka ng'ate Yesu yafa n'azuukira bwe kigambibwa mu bitabo biri okitegedde muzimu baga nti bwe yafa n'asituka nga mwoyo okitegedde nga mwoyo ate kigambibwa nti n'alinnya mu ggulu n'omubiri gwe oyo ye Yesu abalokole bamuyita Yesu abakristaayo Yesu abasodokisi Yezu abakirisitu oba abakatoliki Yezu okitegedde baga nti kitegedde nti ekitangaala kya Kristu bannange gamba bintu ebisinga bisesa ate nga bituufu okitegedde kubanga eddiini gyeva ntuufu ate mu buwangwa bwaffe si ntuufu kyokka ate bw'okola obuwangwa n'obutuuka waggulu ate ogenda okulaba ng'oli ku mutendera gwe gumu n'ogw'eddiini abasoma eddiini gye yava batudde ku mutendera ogutendereza era ogusinza okwebaza ebyo Mukama Katonda bye yabakolera be bantu b'amadiini kyokka eddiini gye yajja ffe tukyali mu lugendo wakati tukyasaba kuba ffe tukyasinza omuzimu ate abeeru tebali ku bya mizimu okujjako okukuuma ebyo ebyaliwo era omweru bw'ayagala akuloga ate bw'ayagala akujjanjaba omutendera gwe baliko okutendereza okusinza Mukama Katonda omutendera kwe basabira gwa waggulu kyokka ababuyabuya ba muno bamanyi nti basobola okusaba nabo ffe abeeno wansi tulinga engalo tulina olugendo lwe twasigala tulina okutambula okitegedde eri bwe babaziika ekinta ku lirimbo ow'ekika kino ne bamuteeka wano ow'ekika kiri ne bamuteeka wali teriyo mizimu gikukkuluma olwaleero ddira ekijja okiteekeko omuntu atali wa ku kika olaye bwe mubonaabona emyaka muyinza okubonaabona ekijja mwaziikako atali waako kyokka ate abazungu bo bw'oziika wano ono nga n'ow'enju eri bamuziika wali ewaddako okitegedde n'olwekyo omutendera bali kwe batambuliza ebintu byabwe n'okusaba n'ensinza yaabwe ate wano bwe mugikoppa muba mugudde mu kinnya kubanga bw'olina okuddayo wansi n'omanya kitaawo n'ennyoko ye Lubaale okitegedde Katonda bwe yatonda ensi yajawulamu emitendera egy'enjawulo waliwo amawanga agamu agatasaanidde kubuukira gundi waabuukidde okubuukira gundi waabuukidde biremeza abantu Lubaale n'abantu abatambula ku basawo bonna olinaga jangu kutwala egindi ze bankolera ekyo kikyamu abantu abasinga mulondole obubaka mulumufuna obubaka kye bukugamba kiba kyekyo ate obugumiikiriza n'essengejjero erimalako bye birooto by'ofuna wabula obutamala gapakuka okupakuka n'ekirooto olikitwalira omuntu atakimanyi oliroota ekirooto ng'embizzi ekugoba atakimanya ajja kugamba ago malogo akutimba eddagala erigoba amalogo kumba eddagala eryo linyiiza Lubaale okitegedde n'olwekyo omanyi nange nno nandagga naye okulandagga kuno simanyi kwe nakujja naye ate engeri ekiseera nenzijukiramu ndowooza oba nakujja ku maama omukazi oli yali alandagga ng'ayogera abanga kyalaani abanga leediyo
ndowooza n'okulandagga kuno okwogeraayogera ennyondo zanakuba kusikira oba nnyensaba ekifundi kwakyange ekyobusika bw'okulandagga kuba ne maama yali alandagga ate nekyo ekifundikwa kiba kyebukojja ndowooza mbiveeko buvi kangende maaso n'owenkima ono owenkima n'ono munyolo era waba atereza Lubaale amuterereza mu bika bya mirundi ebiri eky'Obuganda n'Obunyolo Obwakabaka okitegedde mu Buganda n'Obunyolo owenkima ono mucwezi ddala okitegedde ebintu ebifaanaganako bitundu ekyo katweyongere maaso n'obubaka wagambye nti yaloose ebase maama ali sayidi eno waliwo obulo nga ali makkati guno muzikiti omusajja ali mbyeru n'amugamba nti nkuwaddeko ekitundu n'olwekyo ku kyewakatambuzaako nyamantono kayana eri mu nkwawa oyinako ko katiiki batukayita katiiki kookungudde mu nsonga zo kati katweyongereyo n'obubaka bwo ssebo ssebo yogera ekitundu kirinde obubaka ne bukomaawo nenziramu neera neneebaka naddamu naakomawo naddamu nangamba ebyo ebigambo nti kuwaddeko ekitundu naye ekitundu kirinde ogira okuminkiriza essebo wabula ate omulenzi gwe nasindika omwansembayo okusindika inaafuna obubaka nga bwomugjayo ettanda obwo nyakusamulangira nabwo obuwulize faayo ngenda kumujjako okay kakati omusajja ayambadde ebyo naga nti naddamu mundi ogwokubi naga nti nkuwaddeko ekitundu naye kigumiikirize bwe bugumiikiriza okitegedde kakati ebizibu ebingi si kwe kufa ate okubonaabona si kufa ate obugumiikiriza buwangula bingi era obugumiikiriza bukutuusa ku lyengedde omuntu alina essengejjero ajja kutambuza Lubaale wa Kakyo kano omuntu atalina ssengejjero ojja kuzunga n'obwoya bukuggwe ku ntumbwe kati katweyongereyo tuwulize omusajja ono ow'enkima ddala ddala tuggyemu amakulu tulabye nga Kabaka Ndawula ono ennyota gy'alina okutambuliramu tulabyenga bakyamuwaddeko akasammambiro kyokka akasammambiro ako sitiiru bamugaana okuzunza Lubaale oyo wabula bamugamba abimugumiikiriza ebiddako bajja bimubuulira katweyongereyo tuwulirize nenziramu nenfuna obubaka obulala ekiro ekyajja okubanga ekikeesa leero nate ndozalo kibiri nga nsula wansi naye nafunye obubaka ng'oli agamba nga mukaaba empewo lwaki mukaaba empewo nga mulina amayembe agalina ebbugumu n'obugagga omusajja yaŋŋamba ne mubuuza galiwa okitegedde omusajja ono yazzeemu n'afuna ekirooto ng'oli amuga lwaki mukaaba empewo ku mayembe gano ge mulina amangi bwe gati agalina ebbugumu bwe riti ono n'abuuza galiwa okitegedde tuntundu ekyo kikulaga nti mulina kye mumanyi nti Lubaale waali mulina kye mumanyi nti empewo zammwe weeziri ate mwewugguusa mwesuulirayo gwa naggamba temufuddeeyo temufaayo temutaddeemu maanyi kyeri ategeeza kiri simple kitegedde lwaki mukaaba empewo kwe kubonaabona lwaki mukaaba empewo ng'ate amayembe gammwe weegali empewo kwe kubonaabona bwe butiti bwe bugigi bwe bulumi kitegedde lwaki mukaaba empewo mweso kati ono omusajja bamubanja ekifundikwa ky'amayembe lwaki okaaba empewo nga towa okuyamba waali lwaki okaaba empewo ng'ate amayembe go weegali lwaki mukaaba empewo ng'ate amayembe gammwe weegali era mangi ddala katono abuuza galiwa okitegedde bw'oba tolaba tosobola kuwunyiriza lwaki mukaaba empewo omweso empewo kyeki empewo yeekufuuwa lwaki mukaaba empewo kitegeeza empewo ekufuuwa bakugamba nga yakugamba ekikugamba kituddemu ggwe empewo ekifuuwa kyokka kyambadde ggwe kati nombuulira okitegedde ogwo mweso gwokera ng'otegedde lwaki okaaba empewo ng'ate amayembe gakulinniya gambadde ggwe lwaki obonaabona ng'ate bambadde ggwe omweso ogusoose bagukuwadde bakuwa ekifundikwa kya jjajjaawo muwanga oba ekyamayembe tulabe wali ku buyinza ku muzikiti
kabaka ndawule yaba nannyini ndowooza nsonga bannannyini Lubaale ndawule yalawula ensi eno obuyinza obulina ssebo era obuyinza butambuze obuyinza nno bujja kukaabya obuyinza bujja kukulabya ennaku kati katuyongereyo n'obubaka bwo okitegedde katuyongereyo n'obubaka bwo tweyongerere ddala okufuna ekintu kye bayita ekyokuyiga nga sigamanyi nagamba mulina amayembe 45 nga sigamanyi naye ate mu kunnyonnyola mu kirooto ekyo kyandaze nti ngategedde newunya n'okunya nagamba bulijjo sigamanyi nti keeko ako bulijjo ngalaba naye nga sigamanyi nti keeko nenva mu kirooto naye bwenavudde mu kirooto nagenza okudda engulu nga ntuyanye nzenna nabalindadde mu sitokisi zirazeemu nenzijjamu ebigere nga binjokya bayizira windows nzemu n'okwebakasanga 11 kale nno ono agambye nti bulijjo nga sigamanyi oli namugamba muyembe mugayina naye ono agenza okuva mu kirooto nga yenna ebigere byokya atuuyanye akola ki kati kyekirooto ekiba tekiddibwamu ekirooto ekitegeeza ekyo era ng'olina kuteeka mu nkola ogambye bulijjo amayembe togamanyi n'oli agamba wegali gali simanyi 45 oba 44 kyokka oli agambye lwaki mukaaba empewo ng'amayembe wegali lwaki obonaabona lwaki weebonyaabonya wekka na wekka tegeera jjajjaawo akulimu jjajjaawo akwambadde empewo omweso sooka omusimba ekkanzu omuwa ekifundikwa kuwulira ebiddako okitegedde kati katuyongereyo tuwulirize obubaka buno bwe namaze okuvamu obubaka nenziramu obubaka obulala obwazzeemu okudda esebo nga nadda mu kibuga ne bakwata piki waliwo paka gye nabadde ntambulirako omusajja najjamu ebisumuluzo ge mayembe nadde nyesigamizzaawo najjamu ebisumuluzo omugamba nyamba bambi mpa ebisumuluzo piki si yange mpa ebisumuluzo tuteezi kale nadde nkya piki esigale nenga ebisumuluzo nsigaza agamba ojja kudda enkya kati nengenda ewaka nenkomawo ku makya olaba bwe nadde nzirayo ku makya waliwo omukyala gwe nasanze nga tutambula mu kuva awaka navudde awaka nga nina emitwalo 28 emitwalo egyo 28 nga kuliko obw'etaano bubiri obw'ebiri 5 ne mutwalo 8 kubanga nabadde nzikebera nozikebera nzikeberako bwenti zadde nzinge zanjawulo nziri musawo ey'omukono guno gwadde eyo maaso nzija nenzikeberako obw'etaano ebiri 2 ne mutwalo mu kugenda okulaba omusajja oyo waliwo omukyala gwe twabadde tugenda yansanzeeyo mu kibuga naye nga tugendera wamu alina abasajja bayogera nabo sibamanyi ne tutuuka okweta mu lukuubo paaki nga bologa nti kanyambuke kwaliwa paaka wabula we nabadde nina okuwetera nayiseewo mu kuweta waliwo ekyabadde ku nsawo yange kumpale kyesitegeera waliwo omusajja atayimiridde nga bonogamba nti eddobo ne liroba mu musajja oyo nagamba gwe ontwala nendijjamu nemugamba seewo nsawo kunsonyiwa nembera nempeta wali olwo bwe nabadde nyambuka nensanga omusajja waliwo omusajja anguze engatto nenzikebera engatto za bbulaaka naye zino zintuuka ate nannungi ko omukyala nga alaga naye nkakebere wano obugatto bw'abaana jala bwa bbulaaka nemugamba ekituufu n'abaana bange tebanaba kufuna ngatto zidda ku ssomero kakati sebo ebisumuluzo bibadde osaba ebya pikipiki nkubuulidde ekitundu kya Muwanga bwe bagambye nti amayembe simanyi 44 wegali empewo ekufuuyira ki nga mulina amayembe gammwe wajjajjaawo ekkanzu n'ekifundikwa ky'olubugo oba wakimuwa ng'ekifundiko wakimuwa
n'olubugo tugambe wabimuwa, nje simanyi oba wabimuwa. Bw'oba wabimuwa ekifundikwa ky'olubugo n'ekkanzu nga wabimuwa, genda gy'otambuliza ensonga, bakulaga embuga y'amayembe, okuma ekyoto kyawo, ogabulewo n'omwenge omuganda. Kitegedde, okuma ekyoto ekyo kikumire ennaku 9. Kitegedde, empewo yeggweewo. Bw'oba kyajjawo tewamuwa kifundikwa na kkanzu, tambula mangu ogende gy'otambuliza ensonga, bakuwa ekifundikwa n'ekkanzu. Kyokka singa kibanga ekifundikwa n'ekkanzu baakikuwa, noonya embuga y'amayembe weeri, ogende okumewo ekyoto ennaku 9, ogabulewo n'omwenge. Ekirala, bano bona biboogera ku ngatto, omukyala, abaana, biki simanyi engatto zange, omukyala naye n'agaana kannondewo engatto zange. Obwo buyinza. Ate olimu ekitundu ky'abamaama bannaalongo, kye kireeta bamaama abo n'abaana abalongo bano boolabye. Kyokka ekitundu kya maama nnaalongo bwe kiba kikubanja ebintu byonna byesiba, kabeere Lubaale tosobola mutereeza, kubanga bamaama balina obuyinza bungi nnyo mu nsonga z'abajjajjaffe ez'abakulu. N'olwekyo nsuubira okuba nti musajja gwe eyeddira enkima, muzzukulu wa Mugema, ndowooza nsuubira okuba nti otegedde. Akuume Lisodde ne tuna Namugereka Kiwamirembe, yenze Omulangira Jjuuko Munabuddu.